Chiko olufuzi olw'ekibiina olwa National Executive Committee lwatudde bukubirire olw'ebibadde bigenda maaso ku mukulembeze w'ekibiina Hajati Stecia Mayanja nga lwagala luwogere era lumuwulirize oludda lwe ku lwaki yeekulubeseza ku mwami Museveni nga yeetaba mu abo abamunoonyeza obululu. Kaakati enfunda bbiri mukyala Stecia Mayanja abadde alabibwako ng'akuyegera mwami Museveni obuwagizi. Ekintu ekikontana ne ssemateeka ow'ekibiina mu article ye-11 ennyingo esooka n'eyokubiri egaanira ddala omukulembeze okwalayinga okugenda mu alliance n'ekibiina ewatali kukkaanyagana na lukiiko lwa kibiina olusalawo. Omukyalo oyo yayitiddwa mu NEC yennyonnyoleko era oboolyawo yeewoze nako kubanga mu nfuga ey'amateeka n'ensi eŋŋunjufu temusalira musango muntu nga tawuliriziddwa. Mu mateeka waliwo kye tuyita audi atram patem. Bakugamba nti let the other side also be heard. N'oluuyi olulala kalukole ki? Kaluwulizibwe. Omukyala yasuzeewo kwesuulirayo gwa naggamba tetunnamuwulizaako n'amasimu ge okugakubako tegafunika. Guno nno si gwe mulundi ogusoose okubeera ng'amenya empagi ezifuga ekibiina. Mujjukira bulungi bwe yali akuba ebirayiro yennyini nga tewali amukase yalangirira nti agenda kuvuganya ku kifo kya woman member of parliament owa Kampala. Ekibiina bwe kyatuuka mu process ya vetting kirina requirements kyezisaba. Twamutuma empapula ez'obuyigirize. Okuva ku olwo yafubutuka mu kibiina tetuddamu mulaba. Twazzeemu kumulaba ng'ali kulaaleza mwami Museveni. N'olwekyo oluvannyuma lw'okubeera nti bamemba nga tewali yeetemyemu abakola olukiiko olufuzi baasazeewo mwami mukyala Stecia Mayanja agobwe ku kifo kya president wa National Peasants Party mu Bunnambiro era okuva kati. Baamu emisango gino egimuvunaanwa gye gino wammanga olw'okulemererwa okukola emirimu egimuweebwa ssemateeka nga pulezidenti w'ekibiina. Ekyokubiri n'ateeka ekibiina ekyabawejjere eky'abapeasant abantu kyadde batunuulidde nga essuubi mu kaseera ak'amatigga okulowoozesa abantu nti naffe tukolagana ne kyemalira. Ekyokusatu bwe butawa internal party organizations kitiibwa nga bwe baamutuma ebipapula bye yasomerako n'afubutuka taddanga. N'olwekyo tusaba eggwanga lyonna oba general public obutaddamu kuyita Hajati Stecia wadde okumulabira mu kifaananyi ekya pulezidenti w'ekibiina ekya National Peasants Party. Twagala okwegayirira media platform
mbuzi zonna okukomya bonnambiro okuyita mukyala Stecia president w'ekibiina kya National Peasants Party. Ekisembayo ekyokusatu be bannaffe be tuzannya nabo omuzannyo gw'ebyobufuzi ba stakeholders abakulembeze b'eddiini ba business partners okutwala ensonga eno nga nkulu. Ebibiina bingi mu Uganda bisaanyeewo olw'okubeera abakulembeze abamu nga beenoonyeza ebyabwe batuuka okusalawo okugenda okufuna ekyoja mu miro okuva ewa Nakyemalira. Ebikolwa byabwe ne bimala ne bivaayo waggulu ne byekkata ku bakulembeze bonna n'ekibiina kyonna okutwaliza ewamu. Kati nno ffe mwami Museveni tumutebuse, tetukyayagala kuwulira nga twesembereza abantu bakolaganye nabo. Abo bokka abavudde mu NRM nga bazze bamaze okulayira bokka be tugenda okukolagana nabo. Abaddayo ewa Nakyemalira abo baba balabe ba sitaani. N'olwekyo mwami Museveni oyo tumukuwadde twala. N'olwekyo National Executive Council twagala okutegeeza eggwanga nti okuva kati ekifo kya pulezidenti wa National Peasants Party kiri vacant. Era tujja kutuula nga tuyita mu roadmap gye tunaafulumya maaso awo tufune omukulembeze atuukana n'omutindo nga bannayuganda basazeewo abakulembere. Olwaleero twagala kutegeeza eggwanga nti ffe nga National Peasants Party mwana wattu tusazeewo obuufu bwaffe bwonna tubuteeke ku kunoonya akalulu ka pulezidenti mu Uganda. Era ffe tubakakasa nti omulamwa gwaffe omukulu gwakulaba nga tununula abantu baffe abawansi, abantu baffe abatalowoozeddwako ebbanga lyonna, abantu baffe abaasigalira, nga tuleeta obukulembeze obw'essuubi nga tuyita mu pulezidenti ka flag bearer ow'ekitiibwa Kasibante Robert gwe twanominatinze. Ensonga eno twagala olunaku lwa leero obutaddamu kugiwulira nga mugitubuuza, kubanga Munnayuganda akimanyi bulungi nti bwe weegatta mu kuvuunyuula oba mu kuvuubiika ne mu kugujubana n'omuntu amaze emyaka 4 ng'anyigiriza bannayuganda, muba mugudde akataka. Kakati ffe oyo omu tagenda tusiiga nziro, tumusindiikiriza kubanga ekibi kigwana waki wala. Mukyala Stecia tukwagaliza olugendo olulungi naawe okolaganeko ne mwami Museveni. Genda omulabe kubanga si gwosoose, ojja kumutegeera nti akozesa bukozesa n'amala n'akusuula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I don't tolerate if you to address a serious concern regarding the conduct of our party president, Hajat Stecia Mayanja. It has come to our attention and the general public that
Mrs. Mayanja has on multiple occasions appeared to the political rallies of national resistance movement, and she has actively mobilized the support for candidate Yoweri Kaguta Museveni. This action is in direct violation of Article 11, Clause 1 and 2 of the National Peasants Party Constitution, which expressly prohibits such alliances and appearance without prior party clearance. Mrs. Mayanja was formally summoned to appear before the National Executive Committee to clarify and defend her actions in line with the principles of natural justice and due process. Unfortunately, she chose to disregard the summons and failed to appear. It should also be noted that this is not the first instance of non-compliance. Since her vetting as a parliamentary candidate, Mrs. Mayanja continuously failed to meet basic party requirements, including submission of her academic documents and maintaining official communication with party structures. Her most public appearance at NRM event without consultation or mandate from the party not only misrepresents the values and independence of the National Peasants Party, but also creates confusion among our supporters and general public. Let it be clearly stated, Mrs. Mayanja was elected as a leader of the party, not as a performer or entertainer for any political regime. Her actions, whether by omission or commission, have severely compromised the integrity and the image of National Peasants Party, creating an impression of alliance with the regime that in many Ugandans' view has presided over a system of persecution and systematic injustice. This is inconsistent with the party's mission, values, and the oath of office she took on 11th September 2025 to protect and uphold the party constitution. As such, the National Executive Committee has resolved to suspend Hajat Stecia Mayanja with immediate effect from the position of President of National Peasants Party for failure to execute the duties of our office as enshrined in the party constitution. 2, bringing the party into dispute. And 3, defying the internal party processes and structures. We therefore urge the general public not to engage with her in any capacity as president of National Peasants Party. 2, we urge the media
and all public platforms to cease referring Madam Stecia Mayanja as president of National Peasants Party. 3. All political stakeholders treat this matter with the seriousness it deserves. Nonetheless, as National Peasants Party, we want to extend gratitude to Hajat Stecia Mayanja for the time she served, and we wish her well in her future endeavors. We now officially declare the position of party president vacant. The party shall in due course communicate the roadmap for filling this leadership position in accordance with our party constitution and democratic processes. As a party, I repeat, as a party, our focus now turns to the presidential elections. We reaffirm our commitment to secure the highest seat in the land and delivering transformative leadership for the people of Uganda. For God and my country, a resolution from National Peasants Party.